Yes, Red Zone TV kwoli nga bulijjo webale kubanga okyagoberera omukutu gwaffe gaggadde ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Ekifaananyi ekyo nkikuleetedde era ngenda kuwa wano akatambi okawulire. Omukulu oyo gw'olaba bamuyita Akankwasa Barirega. Ono nga ye Executive Director ow'ekitongole ekya National Environment Management Authority. Ye n'olukiiko lwe olunaku olwaleero balabiseeko mu kakiiko akakosase. Akakiiko kano akakosase ke kakiiko mu Paalamenti akalondoola enkwasaganya y'emirimu, akalondoola enkola mu bitongole ebya gavumenti naddala ebitongole ebiri semi-autonomous. Nga bw'oyinza okuba ng'okitegeera ebitongole ebyandibadde nga biringa ebiri ku lwabyo naye ate nga biri wansi wa gavumenti. Kakati basisinkanye akakiiko kano akakulemberwa Honorable Lubega Sseggona ne bababuuza ebibuuzo bingi nnyo. Njagala kuwa akatambi mu maaso wano okawulire omusajja oyo amanyiddwa nga Akankwasa Barirega, omusajja dokita, omusajja profesa, ebigambo bye yayogedde nga mu bigambo bye agamba nti ebifaananyi ebisinga obungi bye mulaba ebisinga obungi Photoshop. Nti ebifaananyi by'omu Lubigi ebisinga obungi Photoshop. Era n'ayogera nnyo ku mukyalo ono eyatrendinga eyali asigazza enkoko eyasobola okusevinga enkoko nti oyo alina engeri gy'abyogeddemu. Ngenda bikuwa obeere ng'obiwulira. Red Zone TV kwoli yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nti tetuganye NEMA tumenya naye ebintu ebimu abatandise obi exaggerating nga muwulirize alina by'ayogera wano kambikuwa biluze nje tubeere nga tweyongerayo. Thank you very much, Chair. I've been following social media as well, Chair. I've seen lots of postings, some of which cooked and saturated on social media. For example, the issue of the lady, the old lady, crying, La ilaha illallah, La ilaha illallah, is not in Rubigi. So people have, yes, people have created, where is it? People have created the videos because we've not seen it in our operation. People have created lots of Photoshop videos and put a tag of Rubigi to bastardize the operation. I want to assure you, Chair, that we have a human face. We know that these are Ugandans. Let me tell you, even when I look at you now, citizens. I don't see that human face. Chair, if I have not seen social media, I have followed on TV, mainstream media. It's appalling. Do you have some relatives who are not employed in NEMA and in government? Well, yes, I have relatives not employed, yes. Who are not employed in government? Yes, yes, yes. Do you talk to them about your exercise and they tell you we are proud of you? Chair, this is not my exercise. This is a government exercise. You are the face of that exercise. Don't deny it. I know why you are denying it, because it looks ugly. Chair, by virtue of the law, yes, we are coordinators, but this is not an exercise of NEMA in any case. NEMA is coordinating the other players to restore degraded environment. So it's not that is our exercise. We are just there to implement the law, Chair. And we do so with a human face. I want to confirm, Chair, that people are given time, even those who request for additional time to remove their property are given additional time. There is no emergency. The world is not going to end tomorrow. So if somebody, yes, if somebody asks for a day or two or a week, we grant. And some people in Nabweru, for example, for them, they left even before enforcement came. Because they saw terror. No, Chair. In fact, since the operation started, Chair, there has not been a single person manhandled, not a single person injured, not a single one, not a single person injured or manhandled. Not a single person. So people live by themselves. This committee is still with you, and one of the things we are going to do, we are going to meet other stakeholders. And when we are meeting those stakeholders, you will be there. I hope you will not change those words. And I'm saying I hope because I have not received evidence from them.
the old lady crying la ilaha illallah agamba nti oyo si wa mu Lubigi. Ebintu bino abyogedde mu maaso g'akakiiko aka Kosasi. Akakiiko kano nga ke kakulembera oba nga kakulemberwa Honorable Medard Lubega Sseggona nga bwe nkugambye kalondoola enkwasaganya y'emirimu mu bitongole bya gavumenti ebiri semi autonomous. Mu bitongole muno mulimu ekitongole nga Civil Aviation Authority, ekyo kye mwalaba Honorable Joel Ssenyonyi kye yateeka ku nninga, ekitongole nga Kampala Capital City Authority, ekitongole nga NEMA, ekitongole nga Uganda National Roads Authority oba UNRA n'ebitongole ebirala byonna ebigwa mu kategori eyo. Ekitongole kino akakiiko kano aka Kosasi kakwasaganya ensonga zino era kazizenga kabikola. Kayita ababeera bakulira oba olukiiko olukulembera ekitongole ekyo ekibeera kiri mu nsonga. Kati nga olaba nti olwaleero NEMA yeyogerwako okubanga bamenya abayumba g'abantu mu Lubigi n'ebitundu ebirala bingi nnyo Bwayiise, Kasokoso ebyamazodde okuweebwa amabaluwa nti essaawa yonna naffe tujja. Naye ng'ate waliwo businesses nyingi nga olaba Starbex eyo yalekeddwawo, nga olaba Kombucha yalekeddwawo. Omusajja ono y'omu ye yabadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Uganda Media Center naku ntono nnyo eziyise n'ategeeza nti mmwe abantu betumenye singa gavumenti esalawo okugendera ku mateeka ate mmwe muyina okuliyirira gavumenti olw'ensonga nti gavumenti bwekugamba mu kye bayita NEMA oba kye bayita Environment Act akawaayiro yakasomye n'ategeeza nti singa gavumenti ekugamba nti va mu kifo ekyo n'olemerawo gavumenti nejja n'ekuggyawo ku mpaka ekutwala mu mbuga z'amateeka gwe tugereza ku bantu be mu Lubigi ab'e Nansana mu Lubigi ab'e Gganda n'ab'e Bwayiise bagenda okumenya nti gavumenti singa bagenda mu mateeka saabawaabi wa gavumenti n'atwala omusango mu kkooti mmwe be mamenyedde amayumba mulina okuliwa ssente gavumenti ze yasaasaanyizza ng'ebagoba mu lutobazi yakiyise ng'etereeza olutobazi oba ng'ezzaawo olutobazi. Era ye muntu y'omu agambye Dr. Akankwasa Barirega akulira ekitongole kya NEMA Executive Director nti ebifaananyi ebisinga bye mulaba bya Photoshop. Ebifaananyi bye mulaba eby'omu Lubigi abantu batandise okwegezagyereetinga naddala ku social media. Era ategeezezza nti ffe tubiraba tubeerayo nga tubiraba naye ebisinga obungi bya Photoshop. N'akootinga omukyala eyakaaba nga alaajana la ilaha illallah agamba nti oyo si wa mu Lubigi. Alabika yayagala kukola ekyo naye jjukira mu kino kyayogerako mulimu abafudde. Waliwo omukyala eyeewebutwa gwe twawulirako, waliwo omusajja eyakubwa pressure nga bamenye paaka ate n'amaka ge ne bagamenya. Kati nno Dr. Akankwasa Barirega ye mu bimu ku byayogedde bingi of course era tujja bikuleetera wano ku Red Zone TV empeereza yaffe n'abeeteredde naye ekigambo kye njagadde okuba nga nkuleetera agambye ebifaananyi ennamba esinga bifaananyi bya Photoshop. Kati gwe wali ku Red Zone TV ensonga eyo ogyogerako ki? Genda mu comment section teekayo obubaka tubuulire ensonga nga bw'oziraba osinzirawo okubeera ng'otugoberera tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates.